Bananga okufa kutiika mukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Tebuhabulwa Museveni avuddeyo n'atabukira abakozi abakola mu maka g'obwa pulezidenti abatabukidde n'ababuuza ekibazunza nga buli kaseera kibeera kiki. Ye lwaki temufa ku bulamu bwammwe? Lwaki mutambulatambula munoonya ki? Yateekawo omuggalo bo ne balowooza nti agutadde ku bantu ba bulijjo abalala, bo baasigala bataayaaya batambula buli lwe balowooleza okutambulako. Kino kimuleetedde okutya, kimuwaliriza okuyombesa abantu bano n'abatabukira bubi nnyo, n'ababuuza ki kye munoonya ddala, mwagala kutuleetera kirwadde wano? Nze nga nsobola okwekuuma ne sitambulatambula. Agamba baneemikolo gy'ateekeddwa okugendako naye n'atasobola gigendako olw'okuba yeekuumya ekirwadde kino. Naye bo buli kamu batambula, buli wamu batuukawo. Kati nga kye yeebuuza batambuza ki ekyo? Yeyo nakumanya badde mukambwe. Abagambye wano mulaba bannayuganda babadde bafudde essanyu, bambise balowooza ndi mufu. Mukama akyambiseeko akasubi sinnaaba kufa, ate mmwe mugenda mu maaso n'okuzunga mwagala kundeetera birwadde wano. Bwe muba muwulira nga munkooye mumbuulire ndeete abalala abannasobola okugondera ebiragiro byange nga tebazunga. Awo nno ne ntegeera nti wamma ddala obulamu bwagalwa. Ono okwogera bino asinzidde ku ki? Jjukira nti bannayuganda okuva ku Sande ya wiiki eyaggwa baasaanikirwa amawulire g'okufa kw'omukulu ono, ekyaleetawo essanyu mu bantu bannayuganda abasinga obungi. Ne bajja nga bamubika ku mikutu egy'enjawulo. Kyeyavuddeyo jjo n'akiwakanya era n'akiyombera bubi nnyo. N'agamba ababamubika alagidde ab'ebyokwerinda babakoleko ng'amateeka bwe galagira. Kati nno bw'aba nga alagidde bakolebweko ng'amateeka bwe galagira, kitegeeza naye obulamu akyabwagala. Yakitegedde. Kino kyamulazeeko nti bannayuganda singa bukyenkya nga avudde mu bulamu bw'ensi eno, bannayuganda bayinza okufa essanyu eritagambika. Kati kyavudde avaayo n'atabuka. Bano abatambula mutambuza ki? Singa bukyenkya ne muleeta wano obulwadde, mwagala kundeetera buzibu? Mutabani wange mwagala muleka mbuzibu? Ani agenda omukwasa entebe singa mba siriiwo? Kuba kimanyi pulaani ye yonna yakwasa mutabani, wadde ye amaanyi gamuwedde, naye akulaga nti akyasobola okuwadawadako nga bw'ateekateeka omutabani amukwase bulungi ekintu. So singa ava mu budde mu kaseera kano, kiba omutabani kimulese wabi nnyo kuba tasobola kukwata buyinza nga kitaawe si yamukwasizza. Alabira ddala ng'embeera eba emwononekedde. Kati awo asinzidde n'atabuka. Kino nno kijjidde mu kaseera ng'eggwanga liri mu katyabaga ak'ekirwadde kimunaabya mu ngalo. Nga otwogerera essaawa eno, Uganda yakazuulibwamu abalwadde abawerera ddala 4,734. Abaakawonawo Mukama babiseeko akasubi ne bawona bawerera ddala 1,5,147. Abafudde bali 334. Abo benkugamba bafudde mu mwezi ogwa Julayi okuva lwe gwatandika nga lumu okutuuka olwaleero ng'ennaku z'omwezi 9. Kaakati bw'owulira nga embeera eri bw'eti etabuse, n'omukulu naye talema kwennyamira n'agamba owaaye nnyinza okubeera omu ku abo abalugenderamu. Akimanyi bulungi bw'aba agenze essaawa eno aba talina walese mutabani wamuteekeddeteekedde, n'olwekyo kimwongera okutya. Kale n'olw'ensonga eyo bw'aba nga ye asazeewo n'asala amagezi ku butya abantu be balina obbakomako baleme okuzunga ebyo bazunga nga balowooza ensi yaabwe. Omanyi bo balowooza okukola mu State House, kibategeeza nti ensi efuuse yaabwe tebagambwako. Omwo mubazungira. Kaakati nkukubiriza naawe munnanga ali eyo olaba abali myaka 80+ batya akalwadde kano okufa obufi. Ate gwe munnange eggwani atasobola kukatya. Mpunzika nkukubiriza onaabe mu ngalo, weewa amabanga, yambala masiki, sanitizinga buli kadde, tusobole okubeera abalamu obudde bwonna. Tumanyi nti nga Mukama waali tujja kumalako, tujja kuwangula embeera eno gye tulimu, tujja kudda ku mirimu gyaffe, tujja kuddamu okunoonya ekyokulya nga bwe twakinoonyanga obwedda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okulaba vidiyo eno.